oyo ye Chameleon gwe twogerako akadde kano. Dr. Jose Chameleon week eno olunaku olwajjo ennaku nga 2 zobodde okuba ate nga zitambula nga president mulamba akadde kano. Ebimu ku birooto byali asuubira okuba ate nga atuukako. Omukulu oyo Dr. Jose Chameleon yasobodde okuba ate yagudde kuba president. Wadde nange ekibiina sinnakitegeera bulungi kuba ne president ekibiina takitegeera bulungi. Olwolumu agamba Superstars Association, Superstars Federation byonna nga bitambula bwe bityo. Kale mu mbeera eyo atabitegedde Chameleon akulira abayimbi bonna bannakikubako bonna. Bannakikubako. Wano nno yasobodde okuba ate nga olunaku lwajjo yabadde mu meeting, yabadde ne press conference, yabadde awo side ze Busabala, abamanyi side ze Busabala abo bayitawo ku matooke. We yabadde omukulu awo ng'ayisa abayimbi ab'enjawulo. Mu bayimbi bano abaalimu bennakikubako mulimu omukulu bamuyita Puzzle, Lili Puzzle Lunabe. Yakuba akayimba emmotoka. Nkubuulira kibiina nga bwe kiri, Ziza Bafana. Onambulira oluyimba lwesobola okuba ate nga akubako. David Lutalo ye kwali oyo asaanidde embeera okuba ate nga agitambuza. Chameleon nno we yajjidde okuba ate nga akulira abayimbi. Waliwo WhatsApp group gye ndimu erimu bayimbi abamu abakikubamu, abamu bawakanya Chameleon olw'embeera n'enneeyisaaye yasobodde okuba ate nga akolamu ebintu eby'ekivandulo. Mu nnaku 2 agenda eno aba ne beebuuza Chameleon ki kyabala, aba ne beebuuza abantu tebagakkiriza kuba ate nga bakuŋŋaana. Olaba abayimbi nga 10 bakuŋŋaanye ne weebuuza nsonga ki. Chameleon yali ena aliwa. Bobi Wine yategeeza tulibalabira ku bikolwa byabwe. Embeera nga yasobodde okuba ate nga etambula nga tuzzeeko mu by'obukulembeze. Chameleon yasobola okuba ate nga agendako bannaffe aba Nuupo basobola okuba ate bamumma omukisa ne bagamba tosobola kuba ate nga okulembera bannakampala oba oli awo era ne basobola okuba ate nga kaadi baagimumma najja independent omukulu Chameleon awo. We byasobola okuba ate nga bitambula bwe bityo. Chameleon basobola okuba ate bamwekubako agendeko side z'Emityana n'agaana. Kati bannaffe abayimbi basobodde okuba ate bamulabyemu omulamu oba oli awo abayimbi bamulabyemu omulamu si bonna. Era abayimbi abakikuwako abamu bamuwakanya olw'embeera nti tebategeera federation. Otandika otya federation mu nnaku 2 n'ogenda buli wamu. Akadde kano abannaffe abawuma badde bakoze strategy yaabwe nga basobodde okuba tebawandiisa abayimbi bonna mu Uganda. Akadde kano Chameleon anasobola okuba ate nga atambula Uganda yonna okuwandiika abayimbi. Omukyala gwe bayita Cindy oba amanyi ga Sophie Gombia gasobola okuba ate nga alekawo gasobodde okuba ate gagassa abayimbi ng'abasinga bonna bamanyiddwa. Akadde Chameleon asobodde okuba ate nga ategeeza mbw awandiisiza ekibiina nakikubako. Akadde kano nze njagala kikuwa nkugambe tugeze Chameleon n'omukulu gwe bayita Misa Semakula. Nze mbadde ngamba ku nsonga zino ez'aba superstars abaali bakikubyeko ngamba Misa Semakula yayinza okuba ate nga ayogera abayimbi bonna ne bamanya ensonga zino. Olw'ensonga nti akadde kano Chameleon bw'oba olabye embeera ye nga bw'esobodde okuba ate nga etambula. Chameleon tugambe nti musajja kale wattutumu era nga buli muntu yenna yali amutya olw'embeera nti ennyimba ze yali akuba naye ng'ekyenjawulo ebyo yali ayimba byali tebifaanana byakola. Olw'embeera wali okeera ku makya n'owulira amawulire ng'ate Chameleon yakubye producer gwe bayita Bawa oba oli awo akubye omuyimbi munne akubye DJ ne weebuuza Chameleon akuba ennyimba nga Kipeepewo akuba Dolotia ennyimba tezifaanagana byakola. Awo ne bagamba nti erinnya Chameleon lifaanira byakolera ddala. Awo nno Chameleon weekutegeereza akadde kano Chameleon musajja wattutumu nnyo naye si muganzi. Ekyo nga bwe nakikutegeeza ndowooza kankufaanizeeko omukulu gwe bayita Bobi Wine. Bobi Wine y'omu ku basajja. Bobi Wine teyali wattutumu nnyo naye nga yali muganzi ng'akyali mu kuyimba. Bobi Wine nga tannayingira byabufuzi yali musajja muganzi nnyo. Bw'oba olabidde ku basajja abavubuka bonna nga Bobi Wine kyakola abavubuka kye bagoberera gamba nti oba kunywamu nabo nga batandika. Oyagambira mbu dipa aziggadde bonna ne baziggala, okusala enviiri bonna nga bagoberera. Akadde kano era we yagenda mbyobufuzi Bobi Wine teyasobola kuba ate nga afuna buzibu. Ekyo nno kyetegeeza nti bwe bayita obuganzi ye Bobi Wine bweyasobola okuba ate nga akola. Chameleon ayina kye bayita ettutumu naye nga Chameleon ayina gwayinza okuduumira ayina gwayinza okuduumira gwe. Tugeze omukulu Chameleon ayingiddeko sayidi zeeraakaayo eyo ne bagamba nti ababodaboda mbu Chameleon bamulengeddeko sayidi za bamulengeddeko awe wa meeya oba wa MP. Kale obanga Chameleon yazeeko e Masaka ne bagamba nti agenzeeko ewa Mpuuga ababoda bameka abayinza okugendayo. Ne bw'abanga Bobi Wine ne bagamba nti ali mu Soweto kiba kitya. Wano ne we tugambira nti ettutumu n'obuganzi. Chameleon yalina ettutumu n'obukulembeze bw'abayimbi. Tumuwe ebbanga ttono nnyo tayinza kuba ate nga akikola olw'embeera ze n'enneeyisa ze gyasobodde okuba ate nga akola. Mu kibiina kino yali badde abeera nga advisor oba oli awo. Abamu ku boogezi b'ekibiina sooka obawulire
aboogezi b'ekibiina abakikubako ba superstar liri puzzle wuuno aduumira be bamu ku bali mu kibiina kino. Omanyi kati soogera nganze sekitogera nga PR w'ekibiina oluvannyuma lw'okwekunganya ne tulaba nga waliwo abantu batuteguliddemu nnyo kolayo akabiina ke n'agenda n'anyagulula olina akolayo akabiina ke n'ayita abayimbi tosobola kuddira abayimbi abaali bayimba ennyimba zaabwe ezaabuna ensembe obasimbye layini oddire palaso omusimbye n'omuyimbi omwana w'ekalungu atayimba nga wekuluyimba. Ayaya oyo palaso yakuba bamuyita liri puzzle yakuba oluyimba emmotoka ali mu kibiina ky'abali ekyaba Chameleon kyekutegezeza neziza bafana mwali soka tugezaako okwegatta kuba ekintu kyokwegatta tukikulembeza nnyo kyebayita unity tukulembeza ekintu kyebayita unity kubanga kyekigenda otereeza woma abasinga naye ate memba siri mukulembeze mu aya basi ziza bafana ne byayogera Chameleon wuno nga yeebaza agamba ye akyali president mulamba wadde omukulu ono yali wadde asooka kola association okola federation kintu kinene nnyo ne bwalowooza omukulu ono Chameleon. Uno Chameleon obukulembeze beri Katonda era nebaza Katonda nebaza ba members kala amazima matuufu nti bebale kuteeka mu bwesigwa bwabwe nti ekintu kye twakoze okutandika ddala nekya federation Uganda Musicians Federation kyali kyalwawo dda ebintu twabyogerako emyaka nga 10 emabega naye lwakuba abayimbi abamu babadde n'okusikamu interests naye kyakabi nnyo nti tulina mu federation yaffe tulinamu upcoming artists pastor tulinamu eyaba legend music yenna twamukwatidde wamu. aya basi kyekyo nno Chameleon yagenda okuba ate nga akulira abayimbi mu Uganda yonna abakikubako abakubaze hit ne bino walisanye okuba ate nga obimanya Chameleon wayimbidde paka akadde kano tassa kitiibwa ku manager bamaneja bonna bakola nabo abayita mu mbeera ya Uganda okuva abakulu bamuvaako nga gwe bayita Jeff Kiwa waliwo omuganda gwe bayita Humphrey Mayanja waliwo gwe bayita Sam Mukasa bonna nga bamuyambako ne Chameleon nga talina mugaso tayinza kuwa mugaso manager yenjawulo akadde kano Chameleon omu ku basajja abali badde bavuganya mu BET n'omusajja gwe bayita Diamond Platinum weekend yasobodde okuba ati yabaddeyo nga bavuganya bw'oba otadde stage tugeze nti Chameleon ne Diamond Platinum Chameleon yakuba Diamond ne mu kintu kya management ne branding kyekyo kitwebuuza Chameleon asobola okulira abayimbi nga tetuvudde mu palapase wadde nga sente za jeno weeziri Chameleon yo n'asobola agamba bwati ebyo ababyogera beera bebettima batayagaliza industry abegenda mu maaso nze bigendera ebya federation ya Uganda United Superstars Association bisinga sente kulansonga ba superstar ono balaba bali bafunye ku sente era subira nti waliwo omuntu oteekera sente awo ku meeza akifune kyekisembayo ajja kukwatamu agende abagambe nti akasente bajja kamuwa akajeno Salimu Sale Chameleon akwatemu abagambe baana ba maama akalulu kampisa bubindi eno mu America tujja komawo embeera nga bwetambudde gye kutegeezezza obuganzi n'ettutumu akadde kano yagenda okuba ate nga abakuliramu mwe muli Eddie Kenzo bonna Eddie Kenzo abadde tannavaayo kuba ate nga ayogera Chameleon okulaga nti president yagenzeeko n'omukyala gwe bayita Peace Mutuuzo ayaya obuganzi bwekutegeezezzaako omukulu gwe bayita Bobi Wine 2016 Bobi Wine abasudani baali basa omukulu gwe bayita Master Blaster omukulu General Salimu omukulu bamuyita General Kale Kaihura yayita Bobi Wine akakanya abavubuka abaali baagala okukya bwayise obo nno bayita obuganzi negataako mbuulire Chameleon ompe n'ensonga sigamba mbutasobola nze nange ezange nzikuwadde 07556 Sebo abanike agamba atya we bali kuweereza bukulu nze bwe mba ndaba Chameleon tasobola kukulembera ekibiina kya foundation ekyagambye lwaki federation ate yali wadde agoberera n'ebigambo lagadi byamugambyeko kati baludde mulala abalonde emisa kyo yayinza okusobola naye yayinza okuba ekyo kizangenyaki nanti ekibiina yekitandise era neyeeronda eyagitandise neyeeronda ati kisoboka yekyusakyusa nnyo omusajja oyo erinnya semba kyomuzimyeka kutogamba ebale kuwuliriza Sebo abanike agamba atya nze mbadde kiriya kakati
olunaku lweggulu wagenze n'ogamba nti oyo Chameleon yagambye mbu agenda kubanga Bobi Wine naye Chameleon ze ndaba tagenda sobola kubanga olw'ensonga Chameleon atayagala nnyo ssente kati bali bwagenda kubasuulirira ate jjukira nti Chameleon mulimu Palaso singa kale Chameleon bamuwadde ne wabaawo omulala gwe bateekawo awo nze birimu ekibimba kyazanga Abani we bali kuweereza boss anti onabira kaliba Benard Plechfoto w'ensasaggo omubwata Chameleon asobola okulembera abayimbi Abani nze kubye nawulira Chameleon ne Bawa nga Bawa agamba azze nankubira mu studio yange ebikoze bitya mwana Chameleon tajja sobola aya basi bibi naye byogera ofisa majini oina majini gasindikire nze Bawa jawosindikira amajini go gemkosa osadaka njamunonye zedigi Bawa nkubanye kisije kuli kabi nyonyonyonyonyonyonyo ononya abantu okuba abantu basirika tebogera okubya mwana ku studio kasije kwa kabigo Chameleon ina PCMB nakoya nyimba ombole senemeka ngoda yiti ombole senemeka olimanu leko senemeka ngoyo odako senemeka esebo ono mama singira kubuye bwazakola ng'akuba abantu tasobola byeronda tewali muntu ayinza kuyita nga tebamulonda agumikize bamulonde naye byeronda temuli bagenda kulembera abantu balonde mulala mama kitekeeka muli ebale kuwuliriza sebo Halo sebo agamba atya ono seba derekana bwe waba betuweereza ye boss kakati Chameleon tasobola alisho kitempered nnyo ajja kuba abayimbi ajja bakuntula nga nja kuntula abaana bewaka kabasabule nanti abayimbi nabo bamputu abayimbi betagamu Chameleon sebo ono sali balaka za mufuula teesa ku nsonga eyo nze kulwange ngamba tewali atasobola kubanga omusajja we yatuulidde n'aloota n'agamba nti atandikewo projekiti ye Chameleon yafunye abamugoberera wanaababba beba bamukiririzaamu sebo sali era abakizigezi nga bagenze bo basigadde mabega nze sali balaka za mufuula aya basi ayaya bakiyita mpawo atalikaaba sebo Chameleon Abana wale tuweereza ye boss anti sero mbikitomo yezo kyenyamba agenda kulanga okubeera Chameleon asobola oba sebo soko yogere ku nsonga eyo n'abatasobola nabbafuga lwaki agenda kuba bakubi agenda kuba bakubi obadde ki ate byenjogera byeyogera sebo Hello. agamba atya Babiri ebyerima. bagamba ti ebyerima eyo Chameleon yine empisembi tasobola kufuga tebamulonda empisembi nnyingi. yeeronze dde omwogezi ye muganda we Palaso ne Lili Puzzle bonna boogezi ba kibiina sooka ombulire talk to me Abani esebo ono Alex ekikonde kabuli oyo Chameleon tasobola empisa ze nnyingi lwaki abeera akuba producer akuba bayimbi banne tasobola ebyerangiridde bajjamu balina okumugjayo kale ero bale tuweereza kale boss sebo Hello. nyabo Kakati sebo olaba. Obukulembeze busaana omuntu nga mukkakkamu. Takana kusungu. gwolowooza ni yali kulembedde abayimbi mu Uganda Nitaaki oyo bandimuwadde ekifo ekyo. Nze ndaba musajja mutuufu. okay Sebo ne mukyala Mande Kampungu. webale kuwuliriza misaaki bamukoneddemu sebo Abali baba tukuweereza. kale nyabo Ono Joyce Bukoto. Nze ndaba Chameleon teyalisanidde okulonda. kati nno ku ntebe kwali Wali naye abadde takisaana. ani akisaana
ndaba kagundi Misa Choyo. Misa Semakula. Kale. Sembayo sebo. Agamba atya? Nanti hiti size zikulembera sebo. Hiti size zikulembera sebo. Obukulembeze bubulala n'okuba ennyimba nkutegeeza Chameleon basajja abayimbi wano mu East Africa yasinga okuba ate nga akuba engoma ne Diamond tomuleeta mu ngoma ne nkutegeeza mu kintu kya management talina manager gwawa kitiibwa manager amufuna 2 gwatuka ogw'omukaaga nga yamugobye dda kati gwe kutegeeza okuyimba yasinga tewali akiwakanya naye obukulembeze kirala waliwo kye bayita obuganzi n'ettutumu Chameleon ayina ettutumu naye ayina gwayinza okulagira yenjawulo eyo nga Bobi Wine bwayinza okulagira Chameleon ayinza okulagira kyekibuuzo ekyo bwe kibadde ye Chameleon embeera bwetambudde Chameleon onamuwa president naye naye Chameleon yakivola obwa meya kati bamulonda ku bwa meya Chameleon ekikuwa emivuyo gyamuyitirira oba yakuze Chameleon tasobola kukula ye agenda wali kasente wali ebyenfuna myezi 2 bafunira sente ng'agenda mu Amerika nkukabe gwe mulinde onamala akasente okujja yabanika buli abantu ab'esitwani bagenda eggulu ebigendererwa byanjawulo awo ng'ate abagatta ali omu